Semakula aliona mbeeredewo bulungi mu bbanga bwe tubadde ffenna mu buli mbeera era bwe twali tusoma waliwo ebyansomozanga nga nze tegedde akati nagenda nganga ndaba waliwo ebinnya nengamba ekyo bikyange kirazeewa akati nenzirayo nembuuza nenzija kati mumwezi nyebweyo nabise wajjajja bweti jjajja entula nga teziriemu awo nwe namanyira nti mubeeramu ki akati olulala ngaabikwata nange nakola ki nabinyenyanyenya ati twali bubi nnyo era nayogedde bonange nga bakwata olumu nga mukaddanyiga ngaakwata sanja esanja mulimanyi akagoba nga vuddeko alaba ebisusi sikyali awadde ku ntula kitegeti yeyali ennyama y'ebiseera ebyo kati ngaakwata nga bamusiba nga batusiba kwenaki kati baba bagenda okukoleza bati ngasemamubaga nganze nga mamutokera bwereero soba kati ebintu ebyo byonna byatugungamu nga tukola ki ekirala manyi yalina ewajekalinga kyali twalina kojja waffe wano yali akola mu B8 wano wakyali B8 yali supervisor kakati ng'alina ebipapula byeyaleeta kasitema kuleereeyo nga gyakweka ki entu obuntu obulala gabwomanyi sijja kwogera nuli yasooka kukola nga bwe yaŋŋambye era naye omulimu bino gye tukoze emirimu tusobola ogambe tegiteekwa ate yasookeramu ku kirombe kuba malirya tuva wala sereti mumanyi sereti ebisa kyaki 46 so kakatisimu nebaza okumbererawo mashini yagigula mashini yazigula nze oyo omulaba n'omwami keti ne keti mwebalizaamu kubanga lwakuba nti akakalenzaako nali mpabyemu nga mpabye nga nyenze ngalo omukulu eyakyogedde kujja wange naye nansalaageddamu amagezi jangu enkya tugende ewaabwe Diamond Production sibo bebaza kojja wange okumbeererawo wandaga ekkubo byonna bye nakusobya nsaba onsonyiwe naye akali akaboozi tonsonyiwa katuufu